wadde nga buli ababeera okuvuganya oba walina okubeerawo omuwanguzi bo abavuganyiza mu kamyufu k'NRM akaba mmeeya ne bakansala abatayiseemu nga bakulembeddwamu Thaddeus Musoke Nagenda, Josam Mayambala n'abalala saakabadde bagala obwakansala basinkanye ne bawakanya bannabo abalangiriddwa nti akalulu kabaddemu emivuyo egitalabwanko Kampala. Ebyavudde mu kalulu si bye ebituufu, baatinkudde nnyo empapula n'olaba okutuuka okugoba abajenti baffe mu bifo ebimu buli omu n'atandika okuwandiikako obubonero bw'ayagala. Ekyamazima tetwabadde n'akalulu, kubanga singa twabadde n'akalulu nze nga Mayambala nze nandibadde empangula, naye baasazeewo obusazi nti gundi abalonzi abaffe kyemmanyi ebifo ebimu tebaabirona naye kineewunyisa okubanga kujja reforms ezisinga ndabako gonde points abantu ze baafuna. Basonze ku biyinza okuba nga babaviiriddeko okuwangulwa omuli effujjo eryasukka erigambibwa okuba nti lyakolebwa abavubuka bakawuula agaakazibwako eggaali nga bagamba nti gano gaavujjirirwa abamu ku baali beesimbyewo era abalangirirwa ku buwanguzi ku bifo ebyo. Eggaali egwanidde okuva mu kalulu liye n'akwata eggaali ye kifuba ddembe tusimbe wano. Bagamba nti muli mu register kifuba ddembe ne bayitawo. Balova wano ne bava wano olumala okulonda ne bagenda ne balonda ku polling station endala ne bagenda ne ku ndala. Baliko n'abakulu mu kibiina ky'NRM be balumiriza kubeera ne kyekubiira. Baba structures baali badde independent nga ku ssentebe waffe wa Central Mwami Uhuru. Tulina ssentebe w'e Rubaga naddira ddala Tallying Center n'agiteeka wali mu office ne bagiteeka mu office ye kyokka gwe tuvuganya naye eri ye office yaabwe. Ewange Rubaga yembadde noonyoza akalulu ebyalo nga 62 n'emiruka 5 nga district yennyini executive ate yenyingidde mu kunoonya akalulu. Basabye ssentebe w'ekibiina ky'NRM mu ggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni okunoonyeza ku mivuyo egyogerwako wadde nga bino babyogeredde nga Pulezidenti Museveni yamaze dda okussaawo akakiiko akeetengeredde akalina okuwuliriza okwemulugunya kw'abo abatamatidde. Nkusaba bambi ntuma kubanga nze ngenda kuwa amazima gennyini agali ku gurawundi. Kyali badde nti bakoleyo enkola endala evetinga ba candidates nabeerawo ba pano. Mu buufu bwe munnamateeka Richard Ssenteza yawanguddwa mu kamyufu ak'ekifo ky'omubaka n'akwatira ekibuga kya Lugazi Bendera mu kuvuganya okwawamu. Addukidde mu kakiiko n'alaga emisango egigenda okutandika okuwulirwa era n'ategeeza nga bw'asusse okukunganya obujulizi okukakasa nti yalangirwa mu bukyamu. Ebiwandiiko bino basaba ne bannyabo biwandiiko bya kkooti y'NRM era olunaku wiiki ejja basaba ne bannyabo omusango gwaffe gugenda kuwulirwa. Mu kiseera kino buli atamatidde na byavudde mu kulonda essuubi liri mu kakiiko akasiddwawo ssentebe w'ekibiina gye batutte okwemulugunya. Oluvannyuma ye n'abantu be bakutte ebipandiiko batadde okwemulugunya kwabwe ne beekalakaasa nga bayita ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga ky'e Lugazi ekisannyalaza ebyentambula mu bifo ebimu gye bayise. William Buyondo ne Mukasa Kivumbi be bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.